Bano be bayizi ba Gayaza Junior School erisangibwa Gayaza nabo nga beegasse ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'abakyala. Esomero lino limanyiddwa nnyo ng'essaale mu kubangula omwana owobuwala naddala mu byenjigiriza n'ebirala nga kati emyaka gisoba mu 10 nga libangula omwana wa Uganda owobuwala. Ku mukolo gukwatiddwa ku ssomero lino nga gukulembeddwamu LW'ABAKYAALA ng'ono yaliko omuyizi mu ssomero lino nga mu kiseera kino amakanda yagasimba Bulaaya mu America akubirizza abakyala wamu n'abaana abobuwala bulijjo okukozesanga eddembe lyabwe ng'abakyala baleme okusigaliranga emabega buli kiseera. Mulimu amawanga agalowooza nti abakyala balina kutuula wansi nnyo ne babeerawo omusajja n'abasige nabo ne bakikkiriza. Kati nze wentuula awantu wenjagala sigenda kusalawo baaliwo omusajja wa mukyala I sit wenjagala kubanga nakitegeera nti comfort level yange yesinga okuba important. Tutandika okumanya nti abaana abawala n'abalenzi kumpi basobola okukola ebintu ebimu. Kyova tulina obuzibu waffe wano n'obukopi nti obakola ng'otambudde n'omukazi balowooza nti omwagala. Driver wo ayinza okubeera omukyala. Personal assistant wo asobola okubeera omukyala. Naye tekitegeeza nti muli mu byakwagana byokka. Mubeerawo okuzimba eggwanga mwenna. Mu kiseera kye kimu ate abategeezezza baleme okutyobola eddembe lyabaweebwa ng'abakyala nga balyekwekamu okukola ebintu ebitasaana. So I want you to remember, if you're asking somebody to give you a right, you need to do it with humbleness. But you also need to know what right you're asking for so you don't get in trouble. All right? Ate babaddukanya essomero lino bakubirizza abaana abobuwala bulijjo okwewaayo okukola ennyo n'amaanyi nabo babeere ab'omugaso mu ggwanga ng'abakyala. Buli kyoyagala kibeere fuba kituukirire. Gw'oyagala kubeera ki? Essomero lino mu kiseera kino nga liddukanyizibwa ku musingi gwa kkanisa ya Uganda libangudde abakyala bangi ate ab'omugaso mu ggwanga nga muno mwe muli ne maama wa Buganda n'Abagereka Sylvia Najjinda. Emikolo emitongole gy'okukuza olunaku lw'abakyala wano mu ggwanga gikwatiddwa ku kisaawe ky'Amakanga mu disitulikiti y'e Kabale era ng'omugenyi omukulu abadde Yoweri Kaguta Museveni, pulezidenti wa Uganda.